One is a pastor, baby. Sabaya, Saba. Pastor Peter, kwebaza nnyo nabi wankolera nga ntandika. Pastor Peter ono mwami Kasuku, Pastor Peter ono yansanga eyo ng'asomba kkanisa ng'erimu abantu 9-10 nga tuli mu muti. Enkuba n'etukuba nnyo. Na Peter mu office ye yasanga sirina simu n'ampa essimu. N'agamba nti enkwata yennyini gye nkugulidde. So kumukolo gonzikiriza nebaze Pastor Peter n'ampa ne $1,000,000 ebiseera nga sizirabangako. N'agamba genda ozimba ekkanisa. Sebo kanisa ekuze webale nnyo tukwatirako nga tutandika. Era Abu nkwebaza kubanga onnemeddeko nnyo naye nekugamba bw'aba muganda wange oyo mwambeererawo nnyo. Bannange mu bulamu osiganya ensigo ennungi ojazikumbula. So Doreen, welcome to family yaffe ey'aba artist balalu nnyo. Ndowooza olaba mikwano gye be bakasuku. Amoti. Ebikwano egiberekedde Amoti. Leila Kalanzi. Patra. Ndowooza ttiimu ogirabye. Be baffe tuli badongo. Kakati kana akayimba akasembayo tekanafuluma naye kankalimbe ku mbaga wange nakafulumya sinakatwala Kasuku. Kasuku nakuleka South Africa naye wavali Kasuku wawasaddiye olinaze batusalamu kale kana akayimba kagamba tibaserebu bakuno abasinga baali banaku abanene bakuno abasinga baali banaku bava ku bugaali ne bavuga bima ng'ogyeko n'avira walala twali banaku olaba ne Museveni yali munaku ne Peter Sematimba naye yali munaku kusemerako kumbi kayimba kaleero nyimiraba abaserebu bakuno abasinga baali banaku abanene bakuno abasinga baali banaku bava ku bugaali ne bavuga bima ng'ogyeko n'avira walala twali banaku olaba ne Museveni yali munaku abembo biwayi yali munaku semakula misa kyoliwa yali munaku ne Kasuku abawulire yali munaku awulire utale luwera gyoli yali munaku Amoti tuwulire yali munaku naye Katonda w'abanaku akola Katonda w'omunaku akola omwami woyokola wasebo adi munaku zenjejolo Katonda w'abanaku akola akabyanyanyino opita kupata sowani tekalusozi temusekerera kubanga nali munaku bwekuba embogo omukwalo Amoti olimirwa basoma nalonduyize bukulu betula mu nnyonyi zetuula kadirisa tekiriko nakubuuza fetwava munaku mama wone taata abagagga b'omu kibuga sebalamu bagireera Sematimba naye gamba bana abagole baliro gamba omugole baliro Amoti balyenasaba kamoto kakakate kalimu simanye motoka gyokyalamuke olwalembaga bakupangisita naye Katonda w'abanaku akola kano kapyanyonyo Amoti yimbaye Amoti nemukula Amoti ofunanga yakabye nekulojera ennaku n'ebizibu bye nayitamu wagira libubi tondaba kugejja matama nasulako okudeye kabalagala zenatama muwogo
kalya muwogo kawunga katule kanya bakayita bugani katonda wabana kujaterekera tekitera tekyaterekera katate wetu kadulichana kutikula oye basumulula yalikusumulula alibali sabulendoko kalimba kalero nyimbira abanako mwana w'omunaku semberako kumpi kalimba kalero nyimbira yekwatane kamunaku olaba namoti ono nali munaku tukwebaza Oratorin ne Nicholas tumanyire ddala nti omusizi asiga afukirira naye mukama yameza tukweyanza tebangi nnyo banoonya olunaku luno ne batalutuukako naye bano bulu babadde webali mukama era tusaba nti entandikwa ya leero obawerekere bagende n'omukisa ayi mukama tukunganenganga ku lwabwe for testimonies and parties so si maziga katonda abakulembere abasookeyo era mukama nsabira n'abantu nga banfaanana nga nabo bakyegomba naye nga kiganye abantu nga bamooti mukama abantu nga bakasuku tuli bangi nnyo wano mukama tusaba otuwombe era ddala abaagala omukolo tusabe mwanike emikono tatwanise ayi mukama tusaba bwe tuva wano tutwale amafuta g'emikolo mu maka gaffe mu linnya lya Yesu Kristo amiina kale oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo